Mubende emanyiddwa nnyo ng'emu ku zi disitulikiti ezitawaanyizibwa obutaba n'amazzi mayonjo era ng'olw'okuba basinga ku batuuze baamu balimi kw'ossa n'okulunda ebisolo beesanga mu mbeera nga bagabanye ga bidiba n'ensolo zaabwe. Oluusi era enfunda nnyingi abatuuze bazze balaajana olw'okulwanira amazzi n'ebisolo kyokka nga makyafu ebitagambika. Mukoka afubutuka eri najja direct mpaka direct mu mazzi gano. Abaana baffe banywa ne balwala. Oluvannyuma lw'ebbanga okwekulungulula ng'abamu n'essuubi lyabaggwamu dda olw'okulaajana ne batayambibwa, gavumenti ya Uganda ng'eyita minisitule y'amazzi ng'eyambibwako Exim Bank eya Buyindi kyaddaaki batongoza okukola amazzi ga payipu mu disitulikiti era nga batandise n'amagombolola 2 okuli Kibalinga ne Bageza. Munzikirize ntwale ate mugakozese bulungi gavumenti ebongera ebirala. Quality work gye twagala. So contractor ku mulimo guugo tandika ogukole bulungi. Abakulu okuva mu minisitule y'ebyamazzi bagambye nti omulimu guno gugenda kuwementa ensimbi obuwumbi 4 n'obukadde 4 era bakakasa nti gugenda kutambula bulungi. Eno project eyina okugimaliza omwaka ogujja mu mwezi gw'okutaano. Era nsuubira nti mu bbanga ttono nnyo bwe munaaba temututawaanyizza omulimu gujja kutambula bulungi sipiidi ate mujja kulabawo ekyenjawulo mu Kibalinga. Nga tebannatongoza ababaka ba pulezidenti basoose kulaalika abagenda okusima amazzi gano nti bakufaafagana nabo kavuna kabatanda ne bava ku mulamwa. Monitoringa tulabe nti ebikolebwa bino simenti gye baleese emiteyimba gye baleese byonna bikola omulimu gwennyini gwe bisaanidde okukola kubanga sometimes tugenda netandika projects naye abatuuze bennyini bakyamana LC1 abatuuze bennyini bakansala ne batandika ne products zetuleese nga simenti ne batandika kubyegulira nga bebizimbisa amayumba gaabwe. Kati munaatandika kugula simenti n'ebitayima nga mubizimbisa amayumba gaabwe. How will you attest the quality of the work? Nga nsaba abakulembeze babeere beesimbu mu bintu bino tulabe omulimu guno gutambudde bulungi. Kati gwe bw'onojja n'okola by'oyagala ne muleeta mu mirimu abayaayo oluusi ne bagenda bakola ebyabwe ne babba ebintu bikozesebwa abatuuze batunudde bati baagala ki results. Okumanya bannakibalinga embeera gye babaddemu ebadde ya bugubi tutuuseko ku kyalo Kisalaba kyokka bano batubuulidde nti nayikondo gye bayina ekozesebwa ebyalo 6 ng'okufuna amazzi kuba kulwana. Obulumu bakoma ssaawa 3 okukima amazzi ng'abaana balwawo okufuna amazzi olw'ensonga bbowa eryemu kunene. Omuntu atindiga olugendo nga mayiro 10 naye nga ajja eno okunona amazzi era wetegereza wano Ekisalaba wano wetuli wansi nnyo. Kati abakulembeze mu kitundu kino basimye nnyo gavumenti kubanga embeera gye babaddemu mbi nnyo ddala. Abaana batambula mu makubo basanga naddala abaana abawala basanga obuzibu obw'enjawulo naye kati twebaza nti tufunye omukisa amazzi ago gagenda kubuna kumpi buli wamu. Bya Francis Xavier, Crossout TV, Omunnyo.